بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. atenderezebwa Allah awaniridde entunuusi zaffe eyateeka mu bulamu buno obw'ensi n'ekigendererwa ekyokubeera nga asinzibwa mu byoba olulunkanira mu duniya muno. Lulunkanira nnyo okulaba nga Allah omusinza nga bwe yalagira. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah yatugamba nti saatonda bantu n'amajinni wabula yabatonda olw'ekigendererwa kyakubeera nga tumusinza. Ekyo ekigendererwa kyaffe mu bulamu buno obw'ensi, kuba edduniya kwe tuli mazra'atu lil akhirah. Buli muntu mwateekeddwa okukolera okuwangula olunaku olw'enkomerero na kuyingira jjana. Kati beera ku duniya kuno ng'okolerako emirimu emirungi Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala. Nsaba okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatujjira n'ekyengera kino ekitangaala kino eky'eddiini ey'Obusiraamu. Kitangaala ddala, abatakirina yaishuuna fi dhulumi, bawangaalira mu kizikiza. Buli kyonna kye bakola bakikolera mu kizikiza. Hatta ne bw'otunula mu byenyi byabwe mujjuddemu nzikiza. Naye bw'abanga Allah yatuwa nuuru ey'Obusiraamu, ekitangaala ekyo mukinyweze, bubeere bweraliikirivu bwange na bubwo okulaba nga tekitugendako. Kubanga naawe ne woba otudde n'okompeyalinga ebikolebwa amadiini ageeyita nti weegali n'Obusiraamu, olaba enjawulo nnene. Teriyo ddiini yateekamu Allah kitiibwa mu mutonzi okujja ku Busiraamu, era teriyo ddiini etegeera Allah mutonzi wa ggulu n'ansi okujja ku Busiraamu. Eddiini endala ziri ku byabwe, ziri mu katemba: kuteeka ndongo mu kyaki, kukuba ngoma mu kyaki, kuvunnamira bifaananyi, kutwala mufu mu kuyimba, mu kumwambaza suuti. Ebyo ebyaffe si bye by'Obusiraamu. Yeddiini yokka eyateeka mu Allah ekitiibwa, yeddiini yokka emanyi omutonzi. Ate era yeddiini Allah gye yatuma nayo ababaka bonna, okuviira ddala ku Nabbi Nuh paka ku w'enkomero Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bonna Allah yabatuma na ddiini Busiraamu. N'olw'ensonga eyo kakasa nti oli ku kituufu. Nga tetunagenda ku musomo gwaffe olwaleero gwe tugenda okusoma, tugenda kusoma ku musomo Muqawwimatil Janna, amakubo ag'ekiise wakati w'okuyingira ejjana ggwe nange, amakubo agatwekiise wakati waffe okuyingira ejjana, gwe musomo gwaffe ogw'olwaleero. Naye nga tetunnaba gugendamu, nsooka kubajjukiza nti tuli mu mwezi ogwa Rajabu, yegimu ku myezi egy'emizizo. Wa kaana al-arabu fi l-jahiliya yu'azzimuuna ar-Rajab. Mu biseera eby'obutamanya, Abawalabu omwezi guno gwe tulimu ogwa Rajab baagugulumizanga. Fajaat ash-shari'a fa'azzamatuhu,
mateeka g'obusiraamu ne gajja ne gagulumiza omwezi guno gwe tulimu. Egimu ku myezi egy'emizizo giri ena, bwe muli omwezi ogwa Rajab, Dhulqaada, Dhulhajj ne Muharram. Allah yatugamba nga tuli myezi gino egy'emizizo ena gye yalondamu n'agisukkulumya ku mirala, n'agifuula emyezi egy'emizizo, n'atugamba nti fala tadlimu fihinna anfusakum, temukolerangamu buli azaamaanya ne mweri azaamaanya. Ki aya kyetegeeza? Nti alhasanatu fiihi, ebirungi ebikolebwa mu mwezi guno ogwa Rajabu bigejjesebwa, obifunamu nnyo. Wabil aks, n'ekyennyume kyakyo nti assayiati, ebibi byokoledde mu mwezi guno ogwa Rajabu era nabyo biweebwa enkizo mu kugejjesebwa, mu kuba nti osobezza nnyo. N'olw'ensonga eyo tuba tuli mwezi guno ogwa Rajabu, tukole ebirungi ate twewaliremu nnyo okukoleramu ensobi, kubanga tuli myezi gya miki, tuli mwezi ogw'emizizo. Abantu buli awabeera ekirungi era bateekawo ekibi ne bazuula mu ddiini. Mukimanyi bulungi nti okuzuula mu ddiini bye bimu ku kabenje akanene akoolekedde umma eno. Abantu era bateekawo bidaati ne baziteeka mu mwezi guno gwa Rajab. Ekyokulabirako, bannabbidaa bateekamu essala gye bayita salaatu ragaib, esaalibwa fi awwali Rajab, nga Rajabu atuuse. Hadhihi salaati ghayru mashrua, eyo essala tekkirizibwa esaalirwa mu mwezi ogwa Rajab, ne bagikhassasa ne bajawula nti esaalibwa mwezi gwa Rajab. Ekirala ekyazuulibwa mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Rajab, basuubira ba ahlul bid'a nti anna alhawadith fi hadha ash-shahr, nti waliwo ebintu bingi ebyagwa mu busiraamu mu mwezi guno ogwa Ramadan. Nga ki? Ne bagamba nti mwezi guno ogwa Rajab wulida fihi nabi, nti nabbi yazaalibwa fi awwali Rajab, mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Rajab. Era ne balaba nti wabuitha fihi fi laylati as-sabi' wal 20, n'atumibwa mu kiro ekya-27. Baga nti yazaalibwa mu kiro ekisooka mu mwezi ogwa Rajab, era n'atumibwa mu kiro ekya-27 mu mwezi ogwaki? Ogwa Rajab. Ebyo byonna si bituufu, naye abantu babigunya ne babiteeka mu ddiini. Era osanga abamu abawalimu nga babisomesa nnyo abantu, naye bakuteeka ku nsobi, tebirina bujulizi bwonna. Ng'era bwe bazuula mu mwezi guno ogwa Rajab, salaatu ummu Daawuda fi nisfu Rajab, waliwo essala gye bayita salaatu ummu Daawuda. Bwe tutuuka mu makkati ga Rajabu, essala bagigunjawo ne bagiteerawo abantu era abazuuzi. Kati omwezi guno gwa Rajabu tegulina khususiya yonna, wabula mwezi gwa mizizo, koleramu ebirungi weewaliremu ebibi. Era tewaliyo obujulizi nti Rajabu bwe yatuukanga nabbi yagusiibanga. Teriyo obujulizi nti Rajabu bwe yatuukanga nti nabbi yasiibanga. Omwezi guno gusiibwamu ennaku ng'ere we tusiiba mu myezi emirala, Olwokuna, Olwemmande, ennaku enjeru, okusiiba yawumu, watufutiru yawumu n'osiibuka olulala nga kasiyamu Daawuda. Naye tegulina khususiya kyankizo nti tugusiiba, wabula gusiibibwamu ennaku endala ng'emyezi emiki
emirala tegulina khususiya kyankizo, era nga bwe gutalina umra yankizo ekolebwamu, oba hijja eyaki ey'enkizo ekola ki ekolebwamu. Tuli fena kubanga era abamu balaba nti bwe tuyingira mwezi guno ogwa Rajab basomeramu nnyo kisa ya Mi'raj. Tuli mu Rajab ne baleeta kisa yaki ya Mi'raj ne babeera nga bajogereramu nnyo, wal ihtifaalu biha, n'okubeera nga bakolamu omukolo mu mwezi guno gwaki ogwa Rajab. N'olw'ensonga eyo ebyo byonna tebikkirizibwa mu mwezi ogwa Rajab. Bagambye salatu ragaib tekkirizibwa mu mwezi ogwa Rajab, era tewaliyo obujulizi bulaga nti ku ntandikwa ya Rajab nabbi we yazaalibwa n'atumibwa mu kiro ekya 27. Tebiriiko buki. Ekirala kye baazuula nti atasadduku ye muntu okubeera nga asaddaaka ani ruuhi almauta, okusaddaakira ennyo abafu fi Rajab, hadhi bid'a. Tewaliwo obujulizi bulaga nti abafu basaddaakibwa, emyoyo gy'abafu gisaddaakibwa mu mwezi guno gwa Rajab. Wabula omufu asaddaakibwa mu mbeera zonna, nga bw'osobola omusaddaakira ebiseera ebirala nga toyawudde nti Rajabu bw'atuuka nina kusaddaakira baki bafu. Ngera weetaliyo al adiya allati tuqaalu fi Rajab, nti edduwa ez'enjawulo ezoogerebwa mu mwezi ogwaki ogwa Rajab, ebyo byonna byonna bizuule mu ddiini. N'ekisemberayo ddala takhsiisu ziyaratu lmakabir, abantu okuteekawo okulambuula entaana ez'abafu mu mwezi guno ogwa Rajab min albid'a. Ebyo byonna bizuulibwa mu Busiraamu. Mujja biwulira mu bawalimu ab'enjawulo. Olwaleero tulina ekigezo kinene ekyajja mu umma, kyekigezo kya social media. Oli abeera awaka n'alikodinga ebintu bwe bityo n'abyogerako, kiso ez'obunyonyi, hadisi enfu n'asaasaanya. Bw'osaala essala eno mu kiro ekya 27 mu mwezi ogwa Rajab ofuna kino ne kino ne kino, muntu n'abuguma. Allah takulabya ku bwavu, obulamu bwo obusigadde kasita ate bakoona ku bwavu. Ffenna baba tumazeeyo. Oli naaga nti eno essola tejja kumpitako, so nga oli mu kufuna miki misango ozuula mu ddiini. Mwewala okuzuula mu ddiini baganda bange Abasiraamu. Mwezi gwa mizizo mukoleremu ebirungi, mwezi gwa mizizo mwewalire okweryazaamaanyiziramu ne mwekolako obulyazaamaanya. Bw'ogwa mu nsobi zikubisibwamu, bw'okoleramu ebirungi tudaafu, kubanga Obusiraamu bwabugulumiza. Kati n'ebirungi by'okoleramu bigulumizibwa, n'ebibi by'okoleramu era bikola ki biwakuwandiikibwako mu bubi. Byewalire ddala era weewale n'okuzuuliramu mu mwezi guno gwaki ogwa Rajab. Ebadde faida gye njagadde egende eri Abasiraamu mwenna, kubanga irimu z'abantu zisaasaana enkya n'emiki n'emisana. Naye twagala tutambulire ala albasiira, ku kumanya okuviira ddala ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo ekyatumisa Nabbi, ekyaleeta Nabbi n'atunyonnyola eddiini kutambulira ku buufu bwe. Hatha wayize eddiini ebakubanga yandowooza buli omu yali badde atuula mu magezi ge n'alaba ekisaana. Kati ng'ekyokulabirako okusiiga ku stokisi, tusiiga wa waggulu so si wansi, naye ng'amagezi gaffe ffenna gatulaga nti wansi we wakola ki, we walinnya era we watambula. Omuntu oyo alibadde asaana okusiiga, naye Obusiraamu si we bulagira, bakugamba siiga waggulu. Era osanga Abasiraamu bangi emmanju eyo ku biyigo wonna ebafunira wuzu nga bambi omulaba atawaana, naye mubatereeze ng'ate bulungi ng'omulaba akutta amazzi agayiwa wansi w'ebisinziiro. Hatha khata. Kyokola kyonna kikolere ala albasiira. Tuli ffenna kikolere ku kumanya. Busiraamu si bwandaba. Ketemulaba nga bwe tutudde wano, senga ffenna tuleeta ekirowoozo ne tugaa nti enkyengeri gye luli wammande Basiraamu bajja kutawaana nnyo okutwala abaana baabwe ku masomero, tusaalire eddala ne subuyi. Oli yeebake kaki
kalamba la bintu birina enjigiriza. Tosobola kusaala kati subuhi kusaawa zino. Kati bwe busiraamu tulina bojja ku nabbi, era buli muntu kyakuyigiriza mugambe kiriko enjigiriza ya nabbi. Hal faalahu sahabiyu, waliwo sahabi yakola ku mulimu ogwo olubereberye? Kubanga ebintu bizze bizuuka bingi, tekinologi azuuse ebintu bingi. Abantu okukoppa hatta fil garb, ne bakoppa kalicha ey'abazungu ne bagireeta ne bagifuula ng'eddiini. Olwaleero senga obuuza abantu nti Valentine Day kyavaawa? Hal hadha kana mawjudu fi ahdi nabi? How fa'alahu sahabiyun? Hal hunaka alimun min ulama'i almuslimin almutaqaddimin sabaqana ila hadha? Waliyo mumanyi bamanyi bonna abalongoofu yatukulembera okukoza Valentine Day? La yujadu. Niyo olwaleero abantu bagenda bakoppa mu Bayudaaya mu bazungu ne baleeta ebintu ne bateekawo Valentine Day. Nolaba abantu nga bajaguze, era abamu muwana bavubuka mutudde ku bunkenke. Lunaku lwanca ngenda kujjawo ebimuli, ngenda kwambala lugoye ki? Yaki oli mu kuzuula mu ddiini, oli mu kufuna misango, weetabe mu lunaku olw'abantu aboononefu ate nga luzuule mu ddiini. Ntegerekisa baby shower byavaawa? Mukyala n'abeera olubuto anaatera okuzaala ne bamukolera akabaga. Hali lubuto lukomeeri ayambadde obugoye bumpi ali ku nnyanja bamukolera akabaga, bakatadde mu miliyoni 4, naye nga basobola okuzaala omwana ne bamulema n'omusalira akiika embuzi ey'emitwalo 2 mweki. Neera bwe bateeka ssente mu baby shower, ebya shayitaani abantu babyanguyira ne baleka ebya Allah bye yayigiriza. Kati baby shower byavaawa? Waliwo baby shower, ekirala ki? Bridal shower. Mukyala agenda kufumbirwa ne basooka bakola akabaga before. Waliwo ne kennalabako ng'omukyala bamuwadde ettalaka, akoze akabaga ali ku nnyanja, divorce. Birthday, mutunulire olwaleero abantu ebirowoozo byabwe bigenze mu birthday ne baziteekamu ssente mpitirivu. N'asalira omwana keeki n'agigula akakadde oba emitwalo 5 ne gubeera mukolo olwaleero kati mukolo. Naye n'osaasira bambi abali mu ebyo miskiini, bazimbirwa ebintu byabwe ku butamanya. Ebyo byonna byonna bizuule mu ddiini, abantu bagenda babiteekawo. Bitujje ku nnono y'obuki? Busiraamu tugamba tusalire omwana akiika, ffe tugenze mu baby shower. Obusiraamu tugamba tutonere bakyala baffe, tubawe ebirabo, muwaŋŋane ebirabo, mwagalane, mumwagala kutonera bamalaaya na kuteekawo olunaku mbu mu Feebu nga 14 abantu balina okuba mu Valentine Day. Nolaba n'emmoloka ziyita zikowoola abantu, nolaba abasajja abakulu abakowoola abantu bagende beetabe mu Valentine Day. Ya akhil karim, ne mwannyinaze ow'ekitiibwa awuliriza ebigambo bino, teekageza ne kakutanda ne weetaba mu kujaguza kwonna okwa Valentine Day, ne weetaba mu kujaguza kwonna okwa baby shower, ne weetaba mu kujaguza kwonna okwa birthday, ne weetaba mu kuteekawo ebintu byonna ng'era bwembeekesa abasiraamu obuteetaba mu bidaa yonna eriko akakwate konna, naddala mu mwezi guno gwa Rajabu gwe tulimu. Bifayida yange y'olunaku olw'olwaleero. Nkakasa nti olwaleero ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Rajabu, si bwe kiri? Nkya 13 ennaku enjeru lwezikola ki? Abasobola okusiiba ennaku enjeru muzisiibe, so si lwa kusiiba nti Rajabu, wabula ennaku enjeru zisiibibwa buli muki? Buli mwezi. Tugenze ku mukawwimaati aljanna, amakubo ag'ekiise mu jjana. Ffenna tukolera jjana, naye waliwo amakubo ag'ekiise wakati wo n'okuyingira kw'ejjana. Fantabihu, zuukuka. Ekkubo erisookera ddala ery'ekiise mu kubeera nga likulemesa okuyingira ejjana, annafsi. Nafsu kiri wano, nafsu. Nafsu mukimanyi kyeki? Mwoyo guno gulina bye gwagala.
gunyumirwa obwenzi bwegutatuulako mu ssabo tegutebenkera, gunyumirwa haramu w'ekika ekyenjawulo. Nafsu gukulimba kubanga Allah yagulayo n'agamba nti inna nafsa la ammaratun bisuu'i, omwoyo gulagira omuntu okukola ebikyamu. Omuntu ekimutuuza ku mupiira n'agunyumirwa n'akuba enduulu n'esswala n'emuyitako, kiki? Nafsu. Nafsu ekkuba erisookera ddala erigenda okukulemesa okuyingira ejjana, eryekiise wakati wo n'okuyingira ejjana, annafsu, mwoyo gwo. Tolaba nabbi we yagaa nti faman wajada ghaira dhalik, alisisinkana ku akhira ekitali ekyo kye yakolerera, fala yalumanna illa nafsa, tagezanga nanenya omulala yenna, anenyanga mwoyo gwe. Omwoyo gwo gwekiise mu kkubo ly'okuyingira ejjana, gulwanyise nnyo, gulwanyise ogujje mu shubuhaati, ebibuzaabuza, gulwanyise ogujjemu obwenzi, gulwanyise ogujjemu obunnanfuusi, gulwanyise ogujjemu ensaalwa, gulwanyise ogujjemu bidaat. Lwanyisa nnyo omwoyo gwo buli kakica wa haramu, kubanga gw'omwoyo guba gwagala. Tolaba omuntu bwe yeebaka n'awulira nga baaziina fajiri, alimbuliri omunno mwali awulira naye ng'alemeddemu, sitaani emugamba empewo nyingi. Nafsu, okumanya omwoyo muzibu nnyo, gukulesaawo omukyalo wa halali n'onyumirwa omukyalo waki, naye nga bonna abo ababiri, owa halali n'owa haramu, ebikolwa ebyo kwegatta, era twegatta mu kifo eki. Niraba woonyumirwa ennyo eri n'olema okunyumirwa halali, kiki ekikusumbuwa? Nafsu. Tuli fena wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Allah yali ayogera naga nti oyo yenna atya okuyimirira mu maaso ga Allah naga kira ndirabika ntya mu maaso ga Allah ku akhira, nga atya yeeraliikirira ndiyimirira ntya mu maaso ga Allah. Wa naha an-nafsa anil hawa, naziyiza omwoyo gwe ebyobwagazi byagwo. Guno omwoyo gulina ebyobwagazi byagwo, gulina bigunyumirwa. Tolaba nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagaa nti Allah bwe yamala otonda ejjana, yatuma malayika Jibrilu n'amugamba nti genda otunuulire ejjana. Lamma khalaqa Allahu aljanna arsala Jibril, wa fi riwaya ba'atha Jibril. Yatuma Jibrilu n'amugamba nti genda otunuulire ejjana. Jibrilu n'atunuulira ejjana, n'alaba buli kyonna Allah kyataddemu ebirungi ebyengera amaaso gaffe bye gatalabanga nako, nga n'emitima gyaffe tebikubanga birowoozo oba gyebiri ku lw'obulungi bwabyo ebirimu. Jibrilu n'agamba nti teri ajja kuwulira jjana emusube, emukole ki? Allah n'agiteekako shahawaati, ebyobuki? Ebyobwagazi, obwenzi bwetoolodde awo ejjana, riba ali eno, nga olaba amalobo, nga bw'oyinza okulengera wali ekimuli ekirungi naye nga kiri maki maggwa, kyetooloddwa amaggwa. Kati ejjana Allah n'agiteekako, kuli obwenzi, kuliko shiriki, kuliko okuwemula, kuliko okugeya, byonna byetoolodde ki? Kati Jibrilu bamugaddayo otunule, bwe yagitunulako ng'emaze okweto n'aga nti teri agenda giyingira ku byenkoze eki byendabye, aba n'agiyingira kinaaba kizibu. Era bw'atyo n'atonda omuliro n'amuga agenda ogutunuulire, n'amala ogutunuulira
naga nti teri asobola kuwulira muliro nagukola ki naguyingira omuliro olw'obukaawu bwagwo olw'obukambo Allah bwanyumya ku muliro. khawafana Allahu binnar, Allah yatutiisa omuliro. walamu yukhawifuna bilfakri, natatutiisa bwavu naye tusinga kutyaki ku muliro n'obwavu mutyaki bwavu, era buli omu beralikirivu bwavu so si muliro. akati Allah atuma Jibuliru nti ddayo tunulira omuliro, ng'omuliro olwo Allah amaze oguteekako ebbali yaagwo esswala, okusoma Kurani, okujjumbira omuzikiti, okugenda e Makka, okuwa zaka, okusadda, byonna byetoolodde muki? ne bamugaddayo otunuulira omuliro, nyaga bakuguyingira kubanga ebyetoolodde omuliro ebigutuwonya byetutakola ki? bwe bakugamba nti saddaaka okaluubirizibwa, naye ekyo kyekikuwonya omuliro. bwe bagamba nti saala jangu ku masigidi osaalire mu swala 5 masigidi, kukirabamu obuzibu. bwe bakugamba okuwa zaka, ebyo bye byetoolodde omuki? ejjana yeetooloddwa shahawaati ebyobwagazi, ate omuliro gwetooloddwa byetukola ki? ntegerekisi Allah byatwagaza tukole ebyo ebyetoolodde omuliro. baga saalako ekiro, yakhotulo ebyo byetoolodde omuliro. ezaka eri awo ku muliro, saddaaka, okuzimba omuzikiti, ogenda e Makka, okukola umura, okusoma Kurani, bye byetoolodde omuki? akali kyava agutunuulira naga nti abataguyingire baliba batono. mulaba ebyetoolodde ejjana n'omuliro? ndowooza kati mumaze otegeera ekifaananyi. akati omwoyo guno Allah kyava aga nti fa amma man khaafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa, alitya okuyimirira mu maaso ga Allah n'atya naga nti Allah alimbala atya, naziyiza omwoyo gwe ebyobwagazi ebyo ebyetoolodde ki? ejjana. Allah yaga nti fa inna aljannata hiya almawa, ejjana oyo bugenda kubeera buddiro bwe. tuli fenna naye wa amma man taga wa athara alhayata addunya, oyo yenna anaasukka ekkomo ne bakugambako n'olemera ku bujeemu, ku bwonoonefu, n'okulembeza obulamu buno obwensi obukunyumira. nina okugenda mu Valentine Day naye banayogera abo balimba siraamu maama tebugamba kusanyukako yiyi olwo ebintu bannaye Allah byatubuulira byewuunyisa. busiraamu bye butugamba ffe bye tutamwa. busiraamu bukugamba buno okola kino, kambawo ekyokulabirako kitono nnyo. nabbi atugamba nti afu luha, ebirevu mbikole ki? mubireke. wakasu shawarib, musalama ki? abantu basinga kusala ki? ne baleka amaki? masulubu. olina aleka amasulubu ne gabikka n'omumwa. naye nga nabbi kye yatugamba okuleka, ate ffe kye tuyigganya. ate n'atugamba nti amasulubu mugakendeeze, ate go ne tugakuza n'ennyindo ne gibikka. dirusanga omuntu nga amasulubu gali bwe gati. akati bonookulembeza okwagala kw'omutima gwo. tegerekisi obuddiro obwo ki? kyembagayi nti ekkuba eryekiise wakati waffe min mukawimaati ljanna annafsu, mwoyo. tulina okugulwanyisa ennyo, gulina ebintu bingi ebigulimu, ng'ate bambi buli kyoyitako okikola ki? okyagala. ntegerekisi akati olina kugulwanyisa nnyo olabe nga tokola ki? omwoyo gwo bambi tegukugwangula ku bye gwagala. ekkuba eryo mulitegedde? kyova olaba Abubakari Siddiiki mmaliriza ekkuba eryo erisooka. Abubakari Siddiiki y'omu eyakkirwako aya eyo gye nsomye, fa amma man khaafa maqama rabbihi wa naha nafsa. omu ku bavuunuzi ba Qur'an ayitibwa Sudi yagamba nti hadhihi al-aya nazalat fi Abi Bakarin, eyo aya ya Allah okugissa yagisiza ku kikolwa Abubakari kye yakola. yakola ki Abubakari Siddiiki? yalina omusajja amuweereza fil jahiliya, balina omusajja amuweereza awaka, naye nga buli waddayo okulya emmere amubuuza gye tulya tugijjeewa.
amala munnyonnyola alaba amakubo geeyiseemu ga halaali atandika okulya. Ffe wabe tulya tumala kubuuza. Naye lumu Abubakari yeerabira okubuuza, kyava omukozi amubuuza nti olwaleero nga tombuuzizza nga bwotera okumbuuza. N'amugamba nti nasiitu, naye min aina laka hatha taam, kale nnyonnyola kye tulidde tukiyise mu makubo ki. N'amugamba nti nalina omusajja fil jahiliya mu biseera ebyobutamanya nga nsawula, nalekayo akasente kange, yampadde akasente mwe naguze bye tukoze eki bye tulidde. Abubakari bw'amala okuwulira ekyo ng'amaze n'okulya, riwaaya ega nti faqaa min saatihi, n'akwata olugalo bw'ati ne yeegoga n'asesema, n'afundikira ng'asaba edduwa eno agamba nti Allahumma, hay Allah, ma baqiya fil uruqi, emmere esigadde miswa, fa anta habastahu, gw'ogisibyemu. Ze haramu mukoze eki? Musesemye, muwanze. Awe tuli aya eyo nekka, fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa, oyo aziyiza omwoyo gwe ebyobwagazi. Naye omusajja yamunyonyola nti eri mu jahiliya gye nali nsawulira, nalekayo akasente bakansasudde mwenzije bino bye tulidde. Naye ffe tulya haramu riba, ne tunyaga sente z'abantu, ne tugira sente z'abantu, ne tubba sente z'abantu, tulya teri yafaayo gamba nti ila mata. Yeraba Abubakari n'akwata olugalo ne yeegoga. Gw'otuula ne ku bidia gy'omanyidde ddala nti haramu baleete, muleete emmere nga ddala oliira ddala haramu, oli ku lumbe lwalwanya zaalawo oyabya. Bwe baleete omuceere, bwe baleete emmere gye basuze nga bafumba, oliku olya nga wenna olina musanyufu, naye nga tomanyi nti olya haramu. Oli ku lumbe, oli ku bidia, muli mukwaniriza nabbi bwe musituka, bwe mumukima e Madina, bwe mumuleeta we mutudde, ne baleeta omuceere ne mulya. Munyumirwa kulya. Kyova olaba abantu bonna abazuula mu ddiini. Okuzuula mu ddiini Allah atusaasire akutuwonye. Kulimu ebintu bisatu abantu ate nga babyagala nnyo, byakabenje nnyo eri obulamu bw'omu. Kyova olaba bidia abantu baziremeddeko n'abaasoma. Ekisookera ddala ekirimu at-ta'am, bidia zirimu emmere. Emmere etabula abantu, n'abaalyako ne boolabira ddala nga balina ssente, ku mmere batabuka. Bidia erimu eki? Emmere. Tewali wali bidia nga tewali ki? Ta'am, mmere. Ta'am efuuse ta'am. Naye babasiikira bulungi ka basmati ako. Ekyokubiri ekiri mu bidia, ssente. Mulaba abantu abo ne basaalira nabbi, oli najjako n'ekitambaala kye bayita ekikyekyo, ekiremba, ekinaala. Bw'aba tegeera nti wano nno we tusomera waliwo bagagga beereere, okusaalira nabbi ne kweyongera namu, kubanga bamanyi bajja ssuula mu bw'etaano etaano, bw'ebiri ebiri, bwa 10. Bategeera nti akoze mawuledi, gundi wange onaani Muhammadi, oyo talina bulungi. Baba abaliwo bayise bannaffe bano babosa baani abo babinusu, okusaalira era kubeera kutonotono, kubanga ekinaala tekijja kuvaamu kasente. Ekyokusatu ekiri mu bidia ekiremesezza nnyo abantu mu bidia, asharafu, ebitiibwa. Ebintu ebyo bisatu byakabenje senga byekuŋŋaanira ku muntu: kulya, sente, bitiibwa. Mmere, sente, bitiibwa. Abasajja abo bannabidia nga basuuta. Omugenyi omukulu yekka ayinza okujja ffenna nga bwe mutudde bwe muti, bonna ne bayimuka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, talaa albadirun alayna. Bamuleeta buleesi mu kiki? Mu kidaala, n'awulira ng'azimbye mu jjubba, n'agaa nina okubeera wano. Yaako ebikusibamu bya kiseera naye nti oli mu kabuli. Ebintu ebi, mmere, sente, bitiibwa, gye biremesezza abantu ku ebyo.
ntegerekisi Allah bitutaase abituwonye kuba byakabenje awali emmere abantu awali sente awali ebitiibwa oli ne bamusuuta ne bamugulumiza oyo kale baganda bange ekkuba erisookera ddala bye mbagambye nti annafsu omuki mwoyo guno gulwanyisa n'ogujjamu ebyo byonna ebyobwagazi by'edduniya si kyangu Allah akusaasira busaasizi si kyangu mugulwanyise nnyo n'eryo ekkubo min mukawimaati ljanna annafsu mwoyo gulina ebintu bingi gutusuubiza gwegomba gwagala tegerekisi ekkubo eryokubiri musahabatu lqurana assuui emikwano emikyamu mikwano emiki mikyamu wallahi ku makuba agakyasinza okubuza abantu ne bakyama mikwano mikyamu abantu abatasaala mikwano gyabwe tebasaala abantu abambala obubi mikwano gyabwe bebayita nabo bambala buki gwe tunuulira emikwano gy'abantu era ne bwobeera bubeezi mu maka mukyalawo okutandika okulalambala kiva ku miki mikwano gyakoze eki be bamuwa amagezi tokkiriza takujjawo gakuzzaako tamugobe mukole kino mikwano era omukyala bwe watandika okufuna emikwano omanya bumanya akabenje koyolekedde naddala nga simi lungi be bamuyigiriza ofuuwa emmindi be bamuyigiriza abaloga batya abasajja bwe bamuyigiriza bwayenda oba nakuzzaako naawe kola ki yenda mwesasuze mikwano emikyamu lyekkuba eryekiise wakati waffe n'okuyingira ejjana mikwano buli omu kyekiseera otunule emikwano gyo gyolina mikwano gyo boolina abo mwegattira ku ki nsonga za busiraamu oba za dduniya era ogenda okulaba abantu buli omu akubira munne essimu waliyo ekivulu ekize waliyo abayimbi abazze tugende mujjukira bulungi nnyo abantu abaafiira wano ku boat cruise ku lyato wakayita oba emyaka emeka 2-3 tuza myaka nga 3 abantu abaafiira ku lyato mukyajjukira kyenjagaddemu ekindeeseza ekyo ki kwaliko abantu abaafiira ku lyato kwaliko omuwala omusiraamu gwenzijukira ennyo yatulanga nnyo ku Mambo Restaurant mukwano gwe yamukubira essimu n'amutegeeza gye balaga n'ayangu era yasanga eryato lisimbula nga lisimbula n'agira ati temundeka n'alinnya okumanya emikwano emibi kibi kwaliko omusajja oba yeyo gwe basaalire wandegeya oba ku baana abataali basiraamu naye kwaliko omusajja banne bamukubira bagagga banne ne bamugaa tugende eno gye tugenda okuliira obulamu naga temundeka muninde yasanga nno lye lusimbudde era n'apangisa akatono awo n'agobalira eddene ne bamulinnyisaako yali yakalirinyako bweppa mu dakika 10 nga litabuse abo bonna benjogeddeko mayiti olaba ajali yayitira ku bamiki bamikwano tugenda tulina gye tugenda okuliira ssente mikwano emikyamu gibuzizza nnyo abantu nammwe kennyini mujjukira bulungi ebbanga lye mubadde emabega eri nga abamu tebamanyi kusaala nga temusaala obadde na mikwano miki mikyamu buli wobeera n'emikwano emikyamu era abamu tujjumbidde okujja mu ddalasa lwa mikwano gyaffe miki mijjumbiza gyaki ne bagaa tugende mu ddalasa y'egindi tugende tusome kubanga mukwano gwo kyakola ki kyakola naye buli wobeera n'emikwano emikyamu neweesowolamu kaniwagwe bwe nkulaba mu takisi nova mu takisi awo webayitira emmoloka noga ngenze ku masigiti wallahi Allah bakusaasidde kubanga abaliwo si bibaliko ali mu kutikka mmotoka ena evaawo zaawo ndala kati ovaawo naga nti ngenze ku masigidi ng'emikwano gyali mu gurupu si yabaki si yabasaaze najja oweebaza Allah naye abantu babuze nnyo olw'emiki be batulagirira abasawo abaganda gye bali
bebatulagirira baloga batya, mikwano emikyamu gye gikuleetera abakyala. Oyo mwetaaga mundekere, bwe tuulaawo n'otuulawo otudde bakuteereddeko akatunda, mukwano gwo n'amuleeta, yogera n'omugagga zogwange ngumazi, tandika kwennyonnyolako mikwano, kubanga omukwano tugenda gwejjusa ku lunaku olwakhira. Ya wailata laitani lamu attakhidhu fulanan khalila. Allah agamba mu suratul Furqan, muntu agenda ganga ndabye nga zinsanze senga saafuula Swaibu, senga saafuula Amina kumufuula mukwano gwange. Lakad adallani ani dhikri, yambuza nnyo n'atambuliranga kituufu. Ba'da idh ja'ani, aye yakkira Allah gitunyumiza, yakkira ku musajja Ubay ibn Khalaf, yassiramuka ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mukwano gwe n'amunenya nnyo, ekikusiramusa kiki? Ove mu ddiini y'abajjajjaabo oyingire eddiini ya Muhammad, lwaki osiramuse? Farutadda, obusiraamu n'abuta. Allah n'amusaako aya, yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Allah aga nti olunaku olwakhira omuntu omulyaza amaanyi yabula n'emikwano gye lwagenda okutuuka okwejjusa, atuuke n'okuluma ku lugalo. Muntu bw'aba yejjusa atuuka ekiseera n'aluma ku ki? Aga kiki kino ekyantuukako? Allah kyategeeza mu kwejjusa okutalina kyansi erongoosi. Ya wailata laitani, agenda kaaba bwatu nga zinsanze nga ndabye lam attakhidhu fulanan khalila. Oyo senga saamufuula ki? Ne Ukuba buni Mu'ayt baali babiri, ono yabuza munne, ono yassiramuka, ono n'amugaa nti osiramukira ki? Kiringere we tunaabeera wano, omuntu n'akulaba mukwano gwo ng'ojjumbira nnyo ebyessola, naye osaalasaala ki? Buli kiseera muzikiti ng'osaala olikolako ddi? Gwena okulaba munno byagamba ng'olaba ng'ebiki n'obireka. Era bannaffe abo abaana abawala bakyama ne bambala bubi lwa mikwano gyabwe gye bafunye. Era abazadde abali wano, kyekiseera mutunuulire abaana baffe baani mikwano gyabwe. Abaana baffe babuze nnyo lwa mikwano, ne banywa enjaga, ne banuusa amafuta g'ennyonyi, ne balya amayirungi, ne bambala bubi abaana abawala, ne banywa n'omwenge, ne banywa n'essigala, kubanga bali mu mikwano emiki. Kyekiseera abazadde muserekitingira abaana bammwe emikwano. Abantu babula lwa mikwano. Mikwano era ogenda okulaba mukwano gwe, ndowooza Abaganda mumanyi olugero lwabwe. Eŋŋombo yaabwe mbuulira gwokola ki? Nkubuulire ki? Pisaso. Tuli ffenna Basiraamu, buli bw'ofuuna abantu nga bakyamu olina kubula. Eryo kkubo lyakubiri mu makubo ag'ekiise mu kuyingira kwejjana, mulimu ekkubo lya mikwano gyo. Abantu ba mikwano gyaffe batukubiriza ki? Bakugamba nti bannaye enchalwa Mande siibako, soma ku Kulaani, tugende tusaale, tugende mu Juma, tugende mu Dalasa, naye batuweereza emisono egiriko. Osanga abaana abawala nga bannaabwe bababuzizza nnyo. N'otuuka mu myaka egyo 17 nga tumanyi musajja mb'oli vagini. Kirabo ki kye bagenda okuwa? Kikuyamba ki? Kati atali vagini ne vagini tumulabira ku ki? Ne bamusendasenda, babeerayo mu gurupu, bali mu hostel za university banyumya ebyo. Akati gwe n'osoma n'otuuka awo n'omala senior fo ng'okyali vagini, okyali n'embuzi, olina vaginite. Totuswaza naawe okuze. Kakakazi katu kagenda okulaba okubeera ku university, bonna abaliyo balina abaki?
abasajja bayingiza ekiro bayingiza emisana waliwo abatwala mu weekend waliwo ateekako airtime waliwo ateekako data waliwo owenviiri waliwo agula engoye waliwo agula chipsi waliwo aleeta ebibumba ne wabeerayo nejjamada yagula mamba ntegerekisi oye muguzi waki bonna agenda okulaba bambi nga kaswala mu banne mu society nga katandikiriza kafuna erivubuka linyona lyanjagala likatwalako autu galikakola ebyambyone mpolampola step by step tuli fena kalitandika mpolampola ngaemutera ogasime process by process mpolampola autu akatotemu outing akaguliddeyo akagatto kalobye kasamaliridde n'omulala tekajja kubuuka birala gye bakafunira endwadde gye kafunira olubuto n'okusoma kukoze eki abantu babula lwa mikwano naawe kuba mu ttooki eri gye tubadde nga tuli mbubuze mu butasaala bwaffe mu butafaayo nnyo ku ddiini tubadde n'emikwano nga si gye biriko eyo naawe wetunulemu waliwo omu ku mikwano gyaffe tera nnyo okubeera naye nnyo mu mataka musiraamu era bannaye nafsi eno allah atuwa okulwanyisa okutegeera omusiraamu mulwadde wa sukaali nebaga nti afudde teweewuunya mulwadde omuntu gwe baga nti atambulira ku maki ku makerenda naye newebaziina batya tasaala ne bamukyama ku muzikiti yasigala mu motoka naga musaale mulwadde okumanya mulwadde ye kennyini yagamba nti waayi mulwadde bundi bubi saawa yonna ŋŋenda nyinza okgenda nga siguze kamotoka naleeta emmotoka Subaru so siga nti nyinza okgenda nga sikola ki naye nyinza okgenda nga siguze kaki kamotoka naleeta motoka saawa yonna nfa bambika kangule ku motoka kuba sente azirina naye eyo omuntu atasaala omuntu watuukira okubeera nga tasaala nga ne bootambula nabo basaala ne bakuleka mu moroka n'omenya omutto muli ku muzikiti munansanga ekyo tekikwewuunyisa waliwo omu ku bazimbi bange kuno kukyengera musiraamu namuyitako wano ayimiridde n'omusajja awo atali musiraamu naye muzimbi atera nnyo okubeera wanti saala waliwo omuzimbi oyo atali musiraamu ayogerayogera nnyo abeera nnyo wano mu basiraamu naye nga banyumya neswala egenda maaso bali kulaaka yakusatu kuba najjaleeti nemuga waayi lwaki togenze kusaala naga nja kujja naye nga ali awo ku nsonda y'omuziki musiraamu gwayimiridde naye bali ku muzikiti si musiraamu wabula bali kulaakayooko basaala bulungi buli kyonna kye bakola mu masigidi akiwulira era ayinza n'okugamba bagenda kutoola salaamu kuba ali closed nnyo n'omuki ku muzikiti kwayimiridde naye kati mulabe bannaye allah bwamma hidaaya gwe noova eri gy'ovudde n'otambula okuva ewa kimese n'ogamba mpulidde nga bakola ki baziina n'ova gy'ovudde mu makaago n'ova eri wansi n'ogamba ngenda ku masigidi kusaala n'opaakinga bodayo n'ogamba kamala okusaala naye ng'omuntu ayimiridde ku masigidi senga nno wuzu yali ya ssente tya buli ayingira mu kiyiga okufuna wuzu alekawo ebimeka ndowooza senga abantu bangi tebasaalira ddala siina za wuzu naye wuzu eri free ku biyigo by'omuzikiti nogenda n'ofuna wuzu n'osaala ni bweba ya ssente n'owaayo ebibiri ne biremwa kufuna wuzu abantu mu kibuga tebawaayo bibiri okuyingira mu biyigo nafuna wuzu naga ngeze ku masjid ni mulabe allah bwamma hidaaya basaala ali ku masjid ayimiridde n'olwensonga eyo emikwano emikyamu gyakabenje nnyo mu kutulemesa okuyingira ki ejjana ekkuba eryokusatu kwengenda okufundiikirira ashaitan sitaani oyo wakabenje sitaani
ntegerekisi inna shaitana lakum adu fattakhidhuhu sitaani mulabe wammwe mumufuule mulabe. Shaitani atusendasenda mu bintu bingi, naye ekibuzo kyenjagala ku point eno kwenja okutandikira essande ejja, sitaani shaitani bukyatusendasenda wakamulimbisa emirundi emeka n'omugamba olimba nvaako? Gwe mirundi emeka gye wakawangula sitaani nga si yakuwangula? Nakulungiisa omukyala nolabanga matabuta oyo bwe simufuna bulamu bwange. Diri lwali owangudde sitaani nobanga ogenda tutuuka ku haramu noga nti la inni akhafu llahu rabbul alamin, Allah gwe mutya kino kankireke. Kulwani? Kulwa Allah. Noga la kisobola kukikola. Nga bali ebyafaayo bye tusoma, omusajja yegombye omukyala amwegombye, bakoze ensisinkana, batuuse mu nnyumba bagaddewo enzigi, n'amugamba ogaddewo naye oleseewo omulyango ogwo si muki si muggale. N'amugamba leka naawe wonna waggale. Teri atula, n'amugamba nti la omulyango guli wakati waffe ya Allah. Allah atukola ki? N'amujjukiza Allah n'agamba nti katukireke. Naye gwe senga otuusa omukyala ne mutuukako kukkirizaganya, najja ne muzigo gwe mwosula, tegerekisi, n'akugamba nti tya Allah, tya Allah. Omugamba otya? Omugamba otya ku mulembe guno? Wafuuka disekati. Saategeera nti nkwana shekhati. Ekyo yinza kimugamba oba n'omugamba okwenenya tujja kukola tawudu. Mulaba ne nabbi gundi yakola ensobi bweti neyenenya Allah n'amusonyiwa. Ne baseeka boolaba basobya era omugiregire omunafuye paka lwotuuka kuki ku nsonga. Tujja kwenenya. Ani atasobya? Baseeka ki abatasobya? N'ogenda ng'obamenya, abamu n'obateekako n'amazambi ge batakolanga nako. Banaye sitaani wakamuwangula emirundi emeka, naye sitaani ng'atukubye bigwo n'enkoona n'ekola ki? N'enywa. Bannange, amakubo ag'ekiise wakati waffe mu kuyingira ejjana mutaaddida mangi, naye katukome ku ago asatu. Ngambye erisooka annafsu, omwoyo. Neŋŋamba ekkubo eryokubiri emikwano emikyamu. Wegendereza emikwano, selectinga kati ani mukwano gwo, ani gwoba ofuula mukwano gwo. Ekkubo eryokusatu ye sitaani. Eryo sirigaziyiza nnyo, naye omulundi okujja bwendi okutambulira sitaani etusenda etya, etubuza etya. Oyinza otyo gyewangulako n'olaba nga tekusudde muki nsobi, kubanga ekutandikira eno mpola mpola wajja kwenenya, nekusuubiza. Sitaani ekulungiisa ekintu ekibi n'okirabanga ekiki ekirungi. N'olaba omukyalo omuwanvu n'okuba obufaananyi n'oga nti oyo, ate n'olaba akampi n'omera olutiko, n'olengera omweru omukyotala n'ozirika. Sitaani yakuleeta ebitengotengo n'akumeza olususu olutali nako, n'okalaba nga kalina ennyindo. Wakakati bw'oba otunulidde okumanya sitaani etukozesa ebikyamu, ebintu by'obuwemu ddala ebibi. Omukyalo okubigulako bw'ati n'abigula nazza eno bw'ati, n'owulira nga wenna osanyala ddala. Bw'obuuza akabina ako kalimu ki? Naye nga gwoga nti ekinkubye kaki? Kyekinkubye liiso, kyana kirina eriiso. Naye nga bw'obuuza n'obwoba okubyemu ttooki ebiva mu kabina biki? Akakakutta
naye nga gwolaba kekakusanyalaza kabina ekakusuula mu zambi, ogenda notuuka newakabina akusudde mu nsobi ennene nga n'amakulu takola ki oga nti newejjusa n'okwata ku ttama, oba ndwadde oba kindwaziza badde mmanyi oba ntegerekisi. Ebyo bye bitta abantu maaso. Omukyala amozola amaaso simanyi alina kala alina haiti, naye sitaani yekuleetera ebyo newundawunda ebibi n'ebifuula ebiki ebirungi. N'olwensonga eyo biidhinillah twewale amakubo agatulemesa okuyingira ki ejjana. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumara okwazira